إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد tumtendeza Allah subhanahu wa ta'ala tumsaba ekitiibwa Allah asookusesa n'emirembe ku nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Tukyagenda mu maaso ab'ebitiibwa abalungi n'ekitabo usulu ad-da'wa as-salafiyya ekya Sheikh Abdussalam ibn Barjas ibn Nasir al Abdul Karim rahimahullahu tabarak wa ta'ala. Darsi yaffe wedde twali tulaba ebikwata ku Sheikh bitonotono n'okufuna kwe ilmu rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, era twali twakoma ku bimu ku bitabo mukadde waffe Sheikh bye yali yakwata mu kufaayo nga tulaga nti ilmu yeetaaga okukola ki okukwata. Tulinawo kibuuzo nga tetunnaba kgenda mu maaso, ebibuuzo biringa bibiri. Ekisooka mu musomo ogwakusookera ddala twakoona ku nsonga y'okuba nti omuntu ebikolo bino okubimanya mu kugenda bwetyo ne tukoona nti waliwo ebintu musiraamu byasaanye okumanya, mpaji za la ilaha illallah, obukwakulizo bwa la ilaha illallah. Kati point eyajja nti omuntu atamanyi bukwakulizo buno mpaji zino omusiraamu tumutuuzizaawo tumubuuze empaji za la ilaha illallah ziri mmeka, abuuza ne la ilaha illallah n'empaji ze ziriwa tabimanyi. Ekibuuzo nti omuntu oyo aba musiraamu, simanyi Luganda lutuufu, aba musiraamu abeera musiraamu, byonna bituufu. Kati oyo abeera musiraamu, njagala tutandike n'ekyo nga tudde eri mukadde waffe Sheikh Muhammad Quraish Mazinga sooka kitwongera kitutaguliramuko biidhini subhanahu wa ta'ala. Ekibuuzo ekyokubiri Sheikh waffe Usama yagenda okitujjirayo, twakikoonako naye obudde bwali buweddeyo tufundikira ekyokuba nti tugambye Ibn al-Qayyim, ne tugamba tetuyinza kugamba Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, tuyina kugamba Ibn al-Qayyim. Etuba twagala kugamba al-Jawziyya tuyina kugamba Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Wano nno waliwo abantu abataawula Ibn Jawzi oli owa mawdu'at ne Ibn al-Qayyim ono. Sheikh ajabbi tukonerako byonna insha Allah. Naam, alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Tekiina kyekikosa ku ddiini y'omusiraamu singa abeera teyakwata mpaji za la ilaha illallah, wabula bubeera bujjuvu nakubeera nti nalina kyatanduludde ebigere mu kumanya, singa abanga osobola omubuuza empaji ezo nakola atya, nazaanukula. Obusiraamu kyebumubanja kubeera nga eddiini ye etambulira ku irimu eyo. Omubaka waffe alayhi salatu wassalam yasomesa basahaba tawhid era ne baawula Allah subhanahu wa ta'ala, naye tekyabeeranga mu ebyo bye babanga bateekeddwa okubeera nga babyoga nti empaji za la ilaha illallah ziri bwe ziti, obukwakulizo bwa la ilaha illallah buli bwe buti, muqtada za la ilaha illallah ze zino. Awamu n'ekyo nga babanga babirina mu bulamu bwabwe, kubanga singa omuntu ajja n'agamba nti ekigenda okuyingiza ejjana kwawula Allah oleke mugattako kintu kyonna. Singa oyawula Allah n'otamugattako kintu kyonna, oba omaze okukola ekyo ekigenda okuyingiza ki ejjana. Omuntu ayinza okubuuza ekibuuzo kati lwaki weebiri nga bisomesebwa? Oluvannyuma lw'ekiseera abantu bayingira mu busiraamu ne beeyita abasiraamu, ne beeyita abali ku ddiini ya nabbi sallallahu alaihi wasallam, awamu n'ekyo nga embeera yaabwe ey'eddiini emaze okufuluma ku kikolo nabbi sallallahu alaihi wasallam kyeyasomesa baani? Basahaba. Musajja alina essabo ate alina enkofiira ejjuuni,
beetaaga omutegeeza ntoli musiraamu. Mbeera ntya nga siri musiraamu nga nabbi mwagala nnyo, nga Allah mwagala nnyo, ejjana njagala, ntambula mu kisinde ky'abasiraamu. Kati awo nga bakugirayo nabbi sallallahu alaihi wasallam byasomesa nga babikulaga nti tawhidi nabbi gwe yasomesa bw'otunuulira obujulizi obuyimirizawo ddawa ya nabbi sallallahu alaihi wasallam ku nsonga eyo, mwabangamu okubeera nga oteekeddwa okumenyawo essabo otongoze Allah subhanahu wa ta'ala olyokubeera omuki omusiraamu. Kaakati nekibeera nga ku irimu eyo kwe tusinziira okutegeera ani musiraamu ani yeeyita obweyisa omuki omusiraamu. Mu kiseera bwe baabeerera bonna nga bali ku busiraamu baaba nga tebalina bwetaavu bwa mbeera efaanaganako bwetyo. Kitegeerekese bulungi? Jazakumullahu khairan. N'olwekyo mubufunze omuntu si tteeka nti ateekeddwa okuba nga yakwata empagi za la ilaha illallah, wabula kiri mu bujjuvu n'okulaga nti asenvudde ku irimu. Kati bw'obeera ng'oli muwalimu ate bino oteekeddwa okubimanya. Lwaki? Kubanga ze tuulu ze weeyambisa okutegeera ani omusiraamu ani atali muki ani atali musiraamu. Naam. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Naam Sheikh Usama. طيب بسم الله. seeka waffe mbuuzizza ng'omuyizi okulaba yani lwaki tugamba Ibn al-Qayyim ne tutagamba Ibn al-Qayyim al-Jawziyya bwekityo bwe kiri. Ensonga eri nti bwe tugamba ekikolo ky'ekigambo kiri nti Ibn Qayyim al-Jawziyya yani bikwatagana ku nahwu naye kati binyolamu katono mu Luganda labas. Qayyim al-Jawziyya nekiba nti kiri mudaaf ne mudaafu ilayhi, naye bw'ogamba nti al-Qayyim ekigambo al-Qayyim n'okissaako alif neki ne laam. Alif ne laam kiyitibwa ma'rifa. Naam, abannahawu bagitegeera insha Allah. Ma'rifa ate ne mudaaf ilayhi nayo ki ma'rifa. Kati tesobola kusinkana bbiri ebambogo mu lulimi oluki Oluwarabu. Kitegeeza olina okugamba Ibn al-Qayyim, bw'ogamba al-Qayyim al eno gy'otaddeko eba ekiikirira al-Jawziyya eri gyewandireese eno naaba nga mukiikiridde, oba okugijjako al n'ogamba Qayyim al-Jawziyya. Naye bw'ogamba al-Qayyim al-Jawziyya ate ebyo bikwatagana mu mulyango mulala ogwa badal nebi bifaanana. Musomesa wange ayisobola okunpabulamu awo inshallah. Mashallah, faida nungi eri ndowooza batulaabul ilm biidhinillah kuba nti bagifunayo. Barakallahu fiik. Kakati Sheikh, waliwo abamuyita Ibn Qayyim al-Jawzi, abo bali batya? Ibn Qayyim al-Jawzi basobola okuba batuufu. Ibn Qayyim al-Jawzi babanga al-Jawzi yani تأتوي قيم الجوزي. waliwo tuyinawo Ibn Jawzi njabanyalo kibawulire, tuyinawo mumanyi omulala Ibn Jawzi ayawukana ne al-Jawzi yono gwetwogera. Naam, obanga kibadde otegeeza makola abantu babiri. Abantu bali babiri, waliwo Ibn al-Jawzi wabawo Ibn Qayyim Ibn al-Jawzi. Ibn Qayyim fa Ibn al-Qayyim ono gwetusobola okwogerako oyo ye muyizi wa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Naam, ne banne Ibn Kathir n'abalala. Naye Abul Faraj, naye Abul Faraj Ibn al-Jawzi oyo yabakulembera. Naam, yabakulembera nga mumanyi munene nnyo ddala. Ekitono ko kiyinza okukuwaako mathalan baabu at-tafsir, tafsiri yayitibwa Zaad al-Masir, tafsir azimun jidda, tafsiri ya amaanyi nnyo okutegeeza amaanyi gaayo
أنت ابن تيمية رحمه الله يلي يعني كان يعتمده يلا كلاشي ajesembe sanyo era kyagambibwa nga nti kana yahfadhuhu an dhahari qalbin yali agikwata okubanga yali nga agikuttira okuba nti yali yatamidu hatha tafsir wadah tafsiri y'amaanyi nnyo era asobodde gifuna tafsiri nkulunyufa oyo yabakulembera thumma ate ibn al-qayyim oyo yajja luvannyuma lwono gwe tuva okwogerako wa tafsir naam khalasat hatha ما شاء الله جزاه الله خيرا ابن جوزي رحمه الله بالفرج إلي بمسيك بمكوبيو كتاب تلبيس إبليس كتاب تاچو kirungi eri okulaga Iblis inabi yambaliza abantu oli olusina kulaga dini nenga jimu ku mitego gya Iblis kati ekitabo ekyo nakyo kirungi kulayini eyo ate n'ekyajja ekyawandikibwa oluvannyuma ekyagalo kifaanana ninga nakyo kigazi kyekya Ibn al-Qayyim ekiyitibwa Ighathatu al-Lahfan kitabo nakyo kirungi mu kumbeera eyo waliwo ebintu ebyenjawulo abantu bye bakola nga malobo Iblis yabasuula eyo kati nga beetaaga obbadduukiriro basikayo yabadde aloza alina kyali naye nga ali mugunnye wansi kati Ighathatu al-Lahfan ekyo nakyo kirungi olukina sharhu yakyo kati nungi gye nalabyeko ennene mu bugazi يا مكدوة في الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تبارك وتعالى. نعم بارك الله فيكم. تقولين ما سو الشيخ تماليو بيقواتكو سيكا عبد السلام إن شاء الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله تعالى دراسته النظامية تلقى رحمه الله تعليمه بمدينة الرياض فبعد المرحلة الابتدائية التحق بالمعهد العلمي التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود رحمه الله ثم التحق بكلية الشريعة من نفس الجامعة فتخرج فيها عام 1410. نعم وانو atulaga mu kusoma kwe kuno kwa masomero gano naam yasomanga mu halaqati zile zamanyi durusul ilmi durusul ulama ngabwe tulabye wane mabega oba bwe twalabye mabega naye ne mu kusoma kuno okwa tukuyite tutya layini eno tujite tutya shekhe layini ya nidhamia okwa silabasi kuno yasomera Riyadhi nasoma primary oluvannyuma n'agenda tendere Jiddakawo nama nayingira mu university ya jamiatu al-Imam Muhammad ibn Saud nairi Riyadhi era ne bashekha bafabe abamuwe bali Uganda abasomera mu university eyo ewereze emyaka egiwerako gye yaveeyo mu mwaka ogwaluko mu 2010 nga amaze okufuluma rahimahullahu tabarak wa ta'ala. Naam. ثم التحق بالمعهد العالي للقضاء فتحصل فيه على درجة الماجستير برسالة بعنوان التوثيق بالعقود في الفقه الإسلامي. يقول أقام دالك يدالي نيانا أجيناكو ماستازي رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. ثم تحصل على درجة الدكتوراه عام 1422 هجري. نعم أقول أقام دالك يتوقع يا الدكتوراه مو علم الدين واكو قالكم مبينا أبيري مو أبيري. نعم. وكانت رسالته عبارة عن تحقيق لكتاب الفوائد المنتخبات شرح أخصر المختصرات للشيخ عثمان بن جامع المتوفى عام 1240 بالاشتراك. نعم مشايخه رحمه الله. الأول سماحة الشيخ العلامة إمام أهل السنة والجماعة. بابا يقالوا كمان يا شيخ مهمك بتوايو قدي بابا يقالوا كمان يا شيخ obunene bwe otunulira ki nena n'abayizi obayaga otutegeera omuyizi ddala nti omuyizi nno olaba bashekhe be basomako ilmu bajjako ilmu kino kiba kikulu kyovola amanyi mu bitabo baleeta nnyo okulaga abayizi ne baleeta ne baseeka bw'oba ogenda mu bitabo nga boogera ku baki kubamanyi oluusi basooka ne bakuleetera ku bashekhe be oli ne bakuleetera abayizi be kati n'oluusi okumanya omuyizi nti omuyizi oyo nno otunulira shekhe we gwakola ki gwajjako ilmu kano lisenga avaayo oluusi nga alina seeka gwayogedde mu Nakatemba agamba ye shekhe we omanya ate kati omuyizi alabika ate katembawo olwo
weba kulaga oli munnakatemba tali ku ddiini oli najja nagamba oye sheekhe wange kati ogateno katemba gwalina yenkanawa bwabanga sheekhe wali kitegeeza ye dhulumatun ba'duha fawqa ba'd. Naam. مشايخه رحمه الله أولهم سماحة الشيخ العلامة إمام أهل السنة والجماعة في زمانه عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله المتوفى عام 1420 هجري. نعم. الشيخ ومكوبا الشيخ abanene Allah mugulira nebibinja abamukuba babuze sanga bamuleta ngawe tujjo laba nti ekitufu Sheikh alimu ku nsonga ya muwandiise ekitabo kino Sheikh Ajabyoga Sheikh Abdul Salam nti mulimu abamukuba kubabuze nga bakwata ebimu ku bigawo by'abamanyi nga bana abanene umma bonna beekola ki n'abibuzaabuza n'ayisawo kyeyagala okukola ki kati kyekimu ku byawandiisa Sheikh ebikolo bino 10 manhaji y'abasalafu ekole ki nti waliwo basheekhe nga bamanyiddwa banene basheekh ibn Bazi ibn Uthaymin Sheikh Albani naye ng'osobola okusanga n'omuntu ali mu kibinja ky'abakhawariji ekyokulabirako nga naye akugamba Sheikh ibn Bazi ayimirizeewo bwaki obwa khawariji bwe olusi nga ojja musanga ali mu bakhawariji naye nga ogenda okumulya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab n'aleeta Ibn Taymiyyah n'aleeta Ibn al-Qayyim yemu ku nsonga la Sheikh yawandiika ekitabo kino nti mulimu naam umma abamanyi beemanya baki naye ng'oli asobola okuleetayo ekigambo kya Sheikh n'akiteekawo atayimirizeewo ki emirizeewo obubuze bwe kati omu ku basheekhe be ye Sheikh amanyiddwa obulungi mufti ow'e Saudi nga Sheikh Muhammad bin Ibrahim yasooka oluvannyuma Sheikh Abdul Aziz najja ibn Baz rahimahullah era ali atuula ku lukiiko olunene olw'abamanyi mu kibuga eky'e Riyadh yafa mwaka gwa 1400 kikulu okumanya abamanyi abo abanene gy'emyaka emeka bukyanga afa myaka 26 kyafa rahmatullahi alayhi naye Allah akuma ilmu omusajja bamwogerako abantu abamu bamanyi nti nawaali nenasangako abayizi abamu nga babuuza Sheikh Ibn Baz awangalirawa bayizi abatandika bwati olowooza naye nga babuuza kati bambuuza ti Sheikh Ibn Baz poza awangalirawa nga bamanyiyo bajali hakadha Allahu ustah. نعم تفضل. ثاني الشيخ فقيه الزمان العلامة الأصولي محمد بن صالح ابن عثيمين رحمه الله المتوفى سنة 1421 هجري. نعم. ويتو mwaka gumwe ne mukwano gwe Sheikh Muhammad bin Salih ne nava mu bulamu bwensi gye myaka 25 bukya Sheikh الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ava mu nsi ate Sheikh Albani yafadde naam yafa mwaka gwa Sheikh Ibn Baz mwafiira Sheikh Albani rahimahullah mwafiira. نعم. الثالث فضيلة الشيخ العلامة المحدث أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. الرابع مفتي النجامي رحمة الله عليه المحدث الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. نعم. الرابع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين رحمه الله لازمه 4 سنوات. الشيخ بن جبرين يطول والي Sheikh Abdul Salam yatule wali Sheikh okumala emyaka ena nga mukola ki nga musoma ko ilmu ekyo ekyongera kukatiza ti bana abasajja wano kufuna ilmu kibatula wansi wabaki waba ulama ekyo kikulu kuntegeera oba kumanaje entuufo gitegeera kudda eri bamanyabo ne bagikunnyonnyola n'obeebuuzaako bamanyi bagamba ki era umma okubanga ekitiibwa abamanyi umma egenda kuba yeesibe naye bw'enaabawewula neeraba naffe basajja naffe tuli basajja ebeewedde abo baba bawedde kasita mutandika okulaba nti abo nabo basajja naffe tuli baki naffe tuli basajja siteeka tulina okutegeera nga bwe baategeera siteeka nti buli ensonga zaffe balina okuzibeeramu naffe tusobola okuzeemalira eno naffe olwo nga tuvudde ku mulamwa tuba tuvudde ku mulamwa kasita tulaga nti naffe tuli baki basajja bamanyi naffe tuli kino ebyabamanyi umma erina okumanya ekitiibwa ky'abamanyi
tulina okubeebuuzaako bamanyi bo bagamba ki fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Naam. الخامس الشيخ المحدث العلامة عبد الله الدويش رحمه الله، متوفى سنة 1409. نعم. قرأ عليه في فترة إجازات النظامية في بريدة. نعم. السادس فضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن عبد الله الأطرم رحمه الله، قرأ عليه في كلية الشريعة. نعم، في كلية الشريعة قال رياضي مجمعة الإمام محمد يمسمينك الشيخ. نعم. السابع فضيلة الشيخ فهد الحمين أو الحمين الحمين حفظه الله، قرأ عليه في التوحيد والفقه. نعم. الثامن الشيخ الفقيه الأصولي العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان رحمه الله، درس عليه في المعهد اللجنة الدائمة للإفتاء. نعم. درس عليه في المعهد العالي للقضاء. قال المناصب التي تقلدها: عين مدرسا في المعهد العلمي بالقويعية 170 كيلومتر غرب الرياض. على قبل مكو بياليك بفون بياكولا يعني مدرس مسمسة المعهد العلمي. نعم. وهذا بعد تخرجه في كلية الشريعة عام 1410. نعم. عين قاضيا بوزارة العدل ولكنه طالب الإعفاء. نعم. bali bamutaddewo nga qadhi nina sabokola ki okumuleka aleme kutwala mbeere ena. Naliko mugati. نالكو مغاتي. ثم رشح في ديوان المظالم بمدينة جدة. نعم. مدينة جدة. نعم. نعم يجوز هذا وهذا. يجوز جدة وجدة. نعم. فلم يمكث فيه إلا أسبوعا واحدا فتركه رغبة في السلامة رحمه الله. نعم. ثم عاد محاضرا في المعهد العالي. ونبياريكو ناملا ويكي منا نغالبا buvunanyizibwa obwe nga kyagala okukola ati si kululunkanira bukulembeze ndi ku kino nkono agafa agasava ninga n'abeera nga yagagaananga ku kkubo lya ilmu. era ekyo kikulu nnyo omuntu daai mulimu olulunkanira ebitiibwa ebyo olusi tekiteba kuba kyangu tambuza ki daawa mu ntambuza ennungi mulimu olulunkanira ebitiibwa ebyo. نعم. ثم عاد محاضرا في المعهد العالي للقضاء بالرياض، ثم عين أستاذا مساعدا بعد نيله لدرجة الدكتوراه، ولم يزل في منصبه حتى وافته المنية رحمه الله. يعني مسمى ساموغوندي من يونيفرسيتي رياض جامعة الإمام اختصار الله ويمجل رحمه الله تبارك وتعالى. جعل الله كل ما قدمه في ميزان حسناته يوم القيامة. آمين يا رب. من مؤلفاته الحجج القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية. نعم. أنا مثلا لو زكجي كجي كوني واكي ماسو الحجج القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية. شيخ جاءت تقول لكم إن شاء الله تبارك وتعالى. شيخ وفي. نعم. ebitaimuku bitawo bya sheikh ebimu ku bitawo bya sheikh byatuwandiikira rahimahullahu tabaraka wa taala. Katone kitabo kino kyogera ku mbeera ya wasaili da'wa amakubo getukolamu da'wa tawqifiyya oba tulina okugamba makomekenti agajja agali mu Qur'an ne mu Sunna oba waliwo amakubo getusobola okukwata nga netuvudde ku mulamwa ne tutuusa da'wa entuufu. Naam. الثاني معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة. engeri gye tulina okweyisaamu eri abakulembeze nga tugoberedde Qur'ani naki ne Sunna. Naam. ekyo kikolo kiramba gye kiri mu maaso kyekiri mu maaso kijja kujja inshallah. Naam. bategere nti bino byosoma amanya ga bitabo. Kakati abasiraamu abali eyo bategere gano manya ga bitabo. Sheikh kagasome speed gano manya ga biki ga bitabo. الثالث منهاج أهل الحق والاتباع. الرابع شيخ بيوانديكا الشيخ عبد السلام بيتوانديكا رحمه الله تبارك وتعالى. منهاج أهل الحق
ekkubo abantu abali ku mazima libatambulirako n'okugoberera engeri gye bagobereramu. Naam. الرابع الحديث النبوية في ذم العنصرية الجاهلية. Naam. Embeera za jahiliya zaaliwo kuzivumirira. الإعلام. الخامس الإعلام ببعض أحكام السلام. Naam. السادس gamu ku mateeka agakwata kutoola salaamu وهكذا. نعم. السادس الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم والتحذير من مفارقتهم. السابع kubeera nti bakola ki era n'ejjama y'abasiraamu ne imaamu abukulembeze okutwewaza okubeera nga tubaawukanako. Naam. السابع إيقاف النبيل على حكم التمثيل. نعم. وفاته رحمه الله. توفي الشيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله مساء يوم الجمعة 12 صفر. يضم الأنبوانسي الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى كونغيزي يناكوزو مويزي 12 mwezi ogwokumeka ogwokubiri لعام 1425. Naam. Mwaka 1425 je myaka emeka bukyanga afa rahimahullah? Je myaka 2 mugumu 2 mugumu. Naam. طيب وهذا في حادث سيارة إثر ارتطامه بأحد الجمال السائمة في طريق عودته إلى الرياض قادما إليها من الإحساء فرحمه الله رحمة واسعة. نعم. وكان عمره حين وفاته kwali kutomeregana ne Jamal cheche ngamia zali zine ngamia zibalunda zitambula kati accident yagwa yali yamanyi ngali mu motoka. Shekhe we yafiiraawo yali addayo Riyadhi rahimahullah tabarak wa taala Allah namujurula. وكان عمره حين وفاته رحمه الله 38 عاما. yafa rahimahullah tabarak wa taala ngalina emyaka 38 yafiira myaka 38 naba nga atulekera ilmu ennungi ennene rahmatullahi alayhi. Naam. والله تبارك وتعالى أعلم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله. الشيخ نعم إن شاء الله كتجينا كوينجي مقدمة ويكتبه بإذن المولى جل وعلا. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى. الحمد لله رب العالمين.